obugalo n'akalulu atenderezebwenga agulumizibwenga aweebwe ekitiibwa muli bulungi kwatako munno mu ngalo omugambe nti webale kusabira saba kabona kukomawo umubuuze nakwo nti oli otya eyo bantu ba Katonda neyanzizza neyanzege mwebale kwagalana mwebale kubanga mwagala omujjajja mwebale okubanga mwagala obuwangwa bwammwe njagala okusooka okusiima n'okwebaza management y'essinzizo lino okuli maama Nantebe maama Nantebe n'olukiiko lwo webale nnyo webale ddala engalo ezo tezimala Nantebe Nantebe tulina abantu abapya wano abatakumanyi abalala bali ku live abalala bali mu kusinza kuno yimirirako maama webale nnyo webalire ddala kale no basebo ne banyaba ekirabo kyange ekyolwaleero kya nnaku za mwezi 29 nnaku z'omwezi 29 twateeseteeseeyo abaana baffe Bisasa agenda kuba awezezza emyaka 4 abadde agiweza lwa 6 zijja kuba 28 naye kati olw'okuba 28 lujja kuba lwa 6 ate ninako mutabani wange ssentebe w'Abakasamitala agenda kukola embaga kwe kwanjula kwe ate nga nze mugulidde omukyala oli musiraamu gwe mulaba n'entalabuusi kakati ku lunaku olw'omukaaga ngenda kuba mu kwanjula okwo kumpi ne midiya yonna tugenda kuba bwe tutyo kakati ne tusalawo nga 29 lujja kuba lwa Sande maama Nantebe White Party twakuyise ng'omugenyi omukulu ku birthday y'abaana era maama Nantebe twakuwaddeyo omuntu omu yekka gwosinga okwagala mu ssinzizo kubanga nakoze White Party y'abantu 6 timunyiiga kubanga yammwe naye ng'ate birthday y'abaana basebo ne banyabo tulina abaana 4 awo omukulu ye Nabukeera Jjumba amuddako ye Nabisaso addako ye Bisaso addako ye Nannenge Najjumba abaana abo abana abato bagenda kuweza buli omu tubakolera birthday yaabwe era nga bwe tukola eyawano saagadde mu kirabe bulabi nga Nantebe twamukubidde bukubizi kaki kasimu era mutondizi mu Face Choir twawaddemu abantu 2 batuuka ne munne ba director eri ku baamu Records twawaddeyo baamu yekka mu ssinzizo twawadde kabona wa district banaye White Party bwe batakuyise naye tojja tojja kusigala ebweru atonyiige ogambe nti lwaki ffenna tugenda kuba twambadde white kabona anduka sikubudde nga bukyali 28 onooba tomaze kubikola si ewaawo egundi eri twawaddeyo jjajja Ndawula ne tulevawo twabawadde 2 n'abalala tujja genda tubabuulira mpolampola naye abali wano mbogeddeko White Party katwaniriza omuntu omukulu ennyo bassebo ne bannyabo Ssaabafumbo w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono Jjajja Musoke ekituuza Jjajja Musoke yimirirako abantu bamulabe bassebo ne bannyabo oyo Jjajja Musoke ekituuza emyaka gy'alina togimuwa lubaala akuuma era ye muntu eyasooka wano mu Buganda ne mu Uganda okugattibwa mu bufumbo obutukuvu mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono Jjajja Musoke yasiba ebbona nga sinnafuuka kabona naye nga ndimukkiriza ne bamugatta naye bwe baali bamugatta era ku mbaga gwe bamugattira naliko era nze nali omuyigiriza omukulu naye nga sinnabeera kabona kati timupapa nnyo nabwa kabona nze nina gyenvudde mbadde nnyumyako ne Kiza ne Sankisi embaga nze nali mwana muto nga nkula ekyansiba n'abasajja abakulu
nakola nabo oyo jjajja Musoke nakola naye musabo erya Lubaale n'eryamayembe twakola ffenna mwaka ogutali kumwetali ki ebiri kati nze nina experience siyogera mu byogere n'amala n'akwata mukyala we n'amumpa ne musamiza ne musiba amaliba ne mutwala ne ku ttabaalo kati ate nefuuka muzadde mu lukyalo. Omanyi okwata mukyalawo n'omuwa omusawo w'ekinansa mukusamirize omanyi kitegeeza twali ba mukwano. Kati abantu abamu mujja kubalaba nga tubanjula naye nga mubayita ba bulijjo nenga nti oyo jjajja Musoke ngolooza nti tubadde awo eggulu twabadde twebalabalamu nga jjajja Musoke maze naye emyaka 3 naye namusanga ayina essabo kati ngolooza yasamira ayina emeka kuba nasanga jjajja Musoke nga ye mwana wa Nsiko Teyomba omu ku baana abakulu Nsiko be yazaala naye mwene Nsiko n'okumumanya temwamukola ki temwamumanya kati lwaki Lubaale abalema mayisangi sinabaga saagala kwogera ku bantu nga tebakola ki nga tibaliiwo bantu ba Katonda bweza kati mulaba muti agwanidde okubeera Ssaabafumbo oba nedda ajja kubeera Ssaabafumbo mpaka tuli musiika tulyoke tuteekeko omulala kuba tebamuvuganya siwulira nga yavuganya kifo ekyo. Bassebo ne bannyabo mbasaba nammwe mukule namubiri ofumbire Ssaabakabona mpaka lw'oliva bagaye nti omufumbi wa Ssaabakabona yafudde ng'omusirikale wa Maama Nnaabagereka bwe yafa jjo Maama Nnaabagereka n'awaayo obubaka. Naye mmwe lwaki buli we mbeera mukola mugenda lwaki mukola musenguka kati Musoke mukwano gwange emyaka 10 emyaka 5 gasi mukwano lwaki timukuma mikwano? Bassebo ne bannyabo ekireese obutakuma mikwano wadde nga kale nga sinagendayo eyo njagala kwebaza musajja mukulu Nasa webale nayo tukumidde nnyo emabega n'omuzindaalo ogumu. Omuzindaalo ogumu microphone eno tetukolera kubanga bassebo ne bannyabo gweoyinza okukwata ekitundu ekyo ekya Kabaka Mwanga gwe tugenda okusomesaako nga bwe tukisomye mpaka kiyigirizeko kimaleko nga tebakizeemu munakitegeera. Kakati omuzindaalo ogwokubiri jjajja Nasa ekitufu gwetaagisa Maama Nantebe Kabunandugwa twetaaga emizindaalo ebiri tukole abantu banyumirwe si ewaawo. Omuntu bw'andaba wano nanga ndi Ssaabakabona yakomyewo okuva e Geneva yakomyewo yatuleka wano nga twakava mu Matikkira n'atambula n'agenda aba asuubira saaviisi muliro si ewaawo naye kati egenda kunnema lwa muzindaalo naye tujja kukolako kye tukoze asomye ekitundu genda kukola naawe. Bassebo ne bannyabo ekyaleeta obuzibu kyekyo kye mwalabye Namugongo Kabonandugwa obwedda kyayigiriza obwedda nkugoberera ssebo obwedda kyayigiriza naga nti abantu abo baafuna ebizibu balina ki naye baganda baffe be bali eyo. Njagala kubategeeza Seekakiti muganda waffe si ewaawo naye byalwanira nti Namugongo basinza ebiwumbe ne Makka bye basinza byalwanira nti Namugongo basinza ebiwumbe ne Makka bye bakola ki naye lwakuba nti benjawulo yaabwe bali mu buwangwa ki bwabwe. Seekakiti njagala okutegeeza abasiraamu bakukyaye bakuga nti emmotoka gizzeeyo era waliwo omukyaddondo ku TikTok ye kuliko Seeka Kyaddondo akugambye nti ddamu otoola sahada asahadu alla ilaha wa sahadu anna Muhammadan bamugambye bwadde mwalayire akakasa obusiraamu nti ddala ndi muki ndi musiraamu kitegeeza ddayo ku 0.0 equals 0 kitegeeza Seekakiti banno bamaze okwegaana tokyali musiraamu. Agambye nti emmotoka gye bakusaba Seekakiti yakuweebwa bantu bwera abantu abagikuwa si basiraamu. Kakati bw'ona omala okuddamu n'otoola sahadu n'okola by'olina okukola agenda kuddamu akugulira emmotoka empya ulira bwe bakulangira. Naye laba abantu b'obujjajja
siye wao seeka kiti tukwaniriza byonna obigezezaako bakulangidde obunaku bakoze byonna bwe budde okomewo mu buwangwa n'ennono bakulangira kamotoka jangu ofune amamotoka bantu ba Katonda bweza kubanga tebayinza mwagala yamuga nti sisobola kwesinza byosinza nange siryesinza bye wesinza biri mu Surati Bakara aya ya 6 sigenda kwesinza mmwe bye mwesinza nammwe timulyesinza byenkola ki omuchweza agenda kusamira lubowa kale omulundi anasamira nabingi omunyarwanda tage anasamira ekiteega basebo ne banyabo tuweereza Katonda situgenda kwesinza bye mwesinza timugenda kwesinza bye nesinza kubanga siri wa kika kyammwe otegedde waawo tuli mu nzikiriza ya buwangwa na nnono naye jajja dduku erinnya oliwulidde dduku likulaga kudda waawo si Butalejja ebutalejja waliyo baani abali Butalejja Banyoli be bakola ki sigenda kwesinza bye wesinza wabula ngenda kugamba nti ddayo mweka ekiseera bwe kiribanga kituuse okusalawo kwa Katonda ogenda kuddayo noonyerubaalewo buuza munno tewuwa omumanyi mubuuzi okitegedde lubaale wa Ndugwa yamuwa si wajjumba owajjumba basisinkana busisinkanyi nga bwe musisinkanye wano seeka kiti akyogedde nti ekituufu ebuwalabu abagenda e Makka oyo si Katonda wammwe takyogedde naaganda mmwe abagenda e Namugongo si Katonda wammwe omutonzi wammwe yasalawo owammwe yabagamba kusabira tugere maaso owammwe yabagamba kukola ki kubanga abyogedde olwaleero abasiraamu abayisizaamu eggaali n'abakatuliki n'abakristaayo n'abayisaamu eggaali kubanga kyekituufu amazima kulana egamba nti kule hakku walao kanu mulla yogera amazima newankubadde gakaawa amazima gali kufuula owaki naye ndabyeseeka kiti nga n'obuba bumuguddemu social media kyemukola kubanga amazima gatandise omufuula ow'eddembe amazima omutonzi wo yasalawo ng'omanyi jjajjaawo ng'omanyi omusamba gwo abasajja baatugwira basebo ne bannyabo ne batuggyako obuwangwa bwaffe ne batuggyako emisambo gyaffe ne batuggyako amayembe gaffe bakugamba nti omusajja yayina ejje Ssekabaka Mwanga basammula ekkere timukimanyi nti ekikere kya jjajja Kawumpuli tokimanyi nti Kawumpuli lyekkubo ge mazima era bwe bulamu bwe tuba tusamira wamala tokimanyi nti effumu lye bakuweereriko ebyoya by'enkoko empanga emmyufu lya Kawumpuli enkoko eyo si yakiwanuka gwe tokimanyi nti ero lyejjembe ly'ofuluma nalyo nga gemaanyi agajjudde obuyambi okuyambako gw'ateesobola kati Ssekabaka Mwanga yalina Kawumpuli ne bamuyita basammula ekkere tekkere ero konoolyesammula you know what I do tugende maaso kakati Ssekabaka Mwanga baga nti yalina enjuki yalina ejje nga mulimu ejje ly'enjuki gwe ng'ogambirawo ti ojjajja Namuzinda lyali jjembe lyani lya Namuzinda nga lyeriga nti Kabaka Mwanga gwe lizinda tiyeebaka yalina ejje ng'alina empingo y'amaato amalwanyi n'otegeererawo ti eno ku lukalu yalina ekabaka kinene mu nnyanja ng'alina ekabaka bulamu ye Mukasa si ewaawo bakuge nti omusajja yali yateekateeka ensi ye nga yagiteekateeka ng'erimu ennono erimu obujjajja ng'alina enjiibwa ze bateekako ebbaluwa n'enkusu ezoogeranga abantu kubanga mugumanyi omusango ogwo gwaba ennyonyi enjiibwa si ye yagwa ku Yesu mbu si ye yamulanga si bwe bagamba ejjuba eryo lye boogerako waliwo omusamiza talina njiibwa waka kati ataasomanga kati omanyi obuyiibwa obwo magini
kubanga toli muyivu. Bantu ba Katonda bweza tukudde n'abasamize abatali bayivu, abatamanyi bwa bujjajja, abatasoma nga seekoli bwagaseeka kititi ekikulu abantu bakuyita seeka. Oba oli seeka oba oli kiti wasoma. Kati naffe tugenda tulaba abasamize kituufu nga bamuyita jjajja n'ogenda nayo obujjajja bumulondoola. Akawompoke nga tikakuba bulungi, obusenge buggale tiyeetaaga kuddamu kulokola ono. Bantu ba Katonda bweza kati osobola okubeera musiraamu nga banno bakulaba oyina entalabuusi era osaala nnyo naye ng'ekituufu oyina ekikubulako. Nabagamba nti ke twasitula emisambwa ne tusitula emizimu ne tusitula amayembe ne tugamba abantu okudda ku nnono yaabwe nga wanuteekateeka bakabona, nkulayira bafaanga bajja kuyimirira ku bituuti babuulire Lubaale amuteekeo. Kubanga batandise bugingo temwamuwulira nti ekituufu Lubaale gyali beesima bokka, kubanga waliwo Ssewamala Musoke atudde ku Namuziga abaga nti ekiseera kyaggwako, amasinzizo emizikiti mugituwe tugisamiriremu. Omusajja Kasimu yayogera nemugandi naye Kasimu jumba goweerijjako ng'ojja kufuna obuzibu mumuwulirawa. Kati ali Saudi akuba kyeyo ali mu kiyumba ky'Abawalabu. Kasimu ali mu kiyumba ky'Abawalabu akuba kyeyo ndiga gye twateekako awo. Ffe situlwana n'abantu. Njagala kubabuulira abatatwagala bagenda twagala. Seeka Umaro yagati gwe jumba akuwadde obudde nengenda mwaka ibizi. Nemuga nti Ssewamala ali kigo madda mpaka ngenda kumala kufukamira nyambe Mukama Katonda ti Seeka Umaro waba agonze bamusonyiwe nze naye nga sikikoze tasobola kudda. Bassebo ffe twogera n'omutanzi. Njagala okusinziira wano mbalabule mutuwalambe mpola. Ovanga ku muntu alina ejjenga lya njuki, alina ejjenga lya ŋŋamiya, alina ejjenga lya misimu nga yazuukusa bafu ne bakola. Kubanga omufu olumuwummuza nti omutende magombe aba alinayo puroguramu anoonya gwe muzzukulu wakukolere. Kakati mmwe emisimu gyonna mugirina temumanyi gikozesa gyabaseeka kiti nga mpita nga mugenda okubba emmese eyo afuba. Yes, nze nabagamba nti mu bulamu bwange ngenda kukola ebintu bitono nnyo naye mu kufa ngenda kukola emirimu togenda kugimanyi kubanga buli ssabo nina odikolera. Bantu ba Katonda bweza kitegeeza buli muzzukulu nina omukolera kyokola muzadde abaana bammwe mubayise balubowa, mubayise baligawesa, mubayise bajjumba, mwenna mugenda kunsamira. Era okufa kwange tikubatiisanga wabula tyanga okutya kw'okutyakwo. Otegedde? Tyanga okutya kw'okutyakwo. Profesa asigala profesa era azivunule. Bantu ba Katonda bweza kubanga bassebo ne bannyabo okutya kw'okutyakwo kubi. Kakati Seeka Kiti ali mu kutya ne bajjajjaabe bamutya, n'ekibinja kyakolera kimutya, n'abe Namugongo bali mu kumuvuma, kakati ali mu kutya kwa kutya kwe. Tya okutya kw'okukola ki? Banaye mbawange yanfuddeko naye ne mu nnyumba akola ki? Banenze nalabisa bakabona bamuzinze buli wenninya mpulira ntyawo. Ndaba omusajja oyo enfa gye yeefuddemu alinga ndaba. Otegedde? Tya okutya kw'okukola ki? Kakati oli mu kutya Lubaale nga sinnawanga jjembe lino, nga sinnasamira musambwa guno, nga sinnakkiriza nga Mukama Katonda bwakkiriza, ngenda kukola ntya? Oliwo oti eno oli mu ekereziya, eno oli oba pasa Bugingo yasinga, oba ngende mu ekereziya oba ngende mu muzikiti, oli awo oli wakati w'okutyako. Tyanga okutya kw'okukola ki? Nagwo ngufuule musomo kanguleke.
bantu bakatonda bweza abantu bali wakati mu kutya abantu bali wakati mu kukola ki njagala kubuuza gavumenti eno kikyetayina wekiri buli kimu ekikola ki naye mpulidde olwaleero nti bagibanja obuwumbi n'obuwumbi eno genda ku akawunti ya Jumba Lubuwale aligawesa ejjeko miliyoni 2 kwezo ze tutakozesa esobole okukendeza ku mabanja kati bali comfortable kitegeeza ndi comfortable nina looni nina manja sindi comfortable kyango okutyako okutyako otegedde nze sirina gwentya wabula nsenga kuseeka kiti ti omutonzi waffe yasalawo naye owe tasobola musalirawo mu Luwalabu mumanyi lwaki yakedde ku makya n'agenda kuyinja aduha ey'okusala ebisolo n'alekawo omusabba gwe bayita ddungu omuyizzi n'alekawo jjajjaffe Mukasa n'alekawo jjajjaffe Kiwanuka n'alekawo jjajjaffe Musoke nga bwe bakola nti embuzi ya Luyina yasaddaakidde Bawalabu onkwasa bulungi bo ne balyako ennyama ne bazimba obubuto eggwanga lyaffe ne likenena emisamba ne gisitula omukisa gukulukutira Buwalabu ensi gye twali tusinga kati yetukola ki because of the stupid creature eziri wano bantu bakatonda bweza kakati okwo kuba kutya kwa kutya okwokusiruwaza abantu abakulembeze ne babeerawo nga bakulembeze kubanga tulina obwakabaka obukulembeze kyetaagisa okuvaayo Jumba Lemman omuweereza wa baffe Ssaabasajja Kabaka abagambe nti Kabaka mwanga muzira kyogamba teri baganda babadde Namugongo nga bagenza okukomerera Kabaka Mwanga okumutegeeza nti yatta abajulizi naye ddala omuntu eyeefulidde mawaggali buuza abali awo bazeketta emizimu gye bakuŋŋaanirako ng'Abaganda bagifukamireko basobole okugisaba ng'Abaganda gisobola okuzimba obwakabaka bwabwe nga gye gyali gigetta obwakabaka oba gisuula bwakabaka ekibuuzo yeetuze bamuzika ku bijja agudde mu nnyanja bamuzika ku bijja wali awuliddeyo nga baka nti ennyanja mbi oba agigwamu yaga nti yagenza alaba bebate eryato baalitese nnyo buli agwa mu nnyanja gwe basalire omuki ayugetimi kakati bassebo ne bannyabo bw'abanga ddala bali baali babuuza owali awo baali babazeketta era nga be balina omulevu ogukoma eno naye nga be bakizito omuto abaga nti bassebo kubanga akuge nti yayina ejje n'ayita omusajja w'ekkuusa genda olabe bakabona bano abatakyayambala byambalo nze Ssewamala nkugambye nti abo bakabona tibakyampulira saabakabona nakutuma ku nsi nga gwe muweereza wange genda obagambe nga nzija nsekera kabona ndugwa nga takyasinza kakati egyo emizimu gye bafukamirira ne beetuuma amannya ne bakwata abaana baabwe era ne balwana nti bo bakatuliki kituufu kisobola okuzza Buganda ku ntiko buuza munno bw'obeera n'omukulembeze omubi kitegeeza nawe amaka gabeera maki kati abakulembeze baffe si balungi kubanga bali mu kutyako okutya kwabwe okutunda ku nsi yaabwe ne bagiryako kyokka nga Bulaaya gye tulaga tugenda Nambugo batuyitira mu buwangwa na nnono bo bali eno basinza Bakatuliki n'Abakristaayo nti obuwangwa ku ntikko obuwangwa buteekwa kuba ku ntikko nga Mmengo etegese olubaka omwoleso gwa Kabaka Mwanga sirina gwe ntya kuba sirina gwe nkolera siyo waawo paka nti hata ayogedde atya sirina gwe ntya kubanga bassebo ne bannyabo baga nti tyanga kitaawo ne nnyoko ennaku zo zibeere nnyingi mu nsi Mmengo please olunaku olusinza emizimu gy'Abakabaka Mwanga abategeka enseena abategeka amannya abategeka ebika abalwanira ensi yaabwe entebe gye mutuddemu Mmengo olunaku olulwadde bassebo ne bannyabo nga tuneenunula ng'Abaganda nga tuneenunula ng'Abaddugavu nga tunaasabira abantu baffe tuyina okusinza
n'otuuka e Namugongo ne bakwasa omuzinda aluga nti Kabaka Mwanga mulungi nnyo, mwajja okumulumba okumusaanyaawo era mmwe mwazingamya ensi yaffe era mmwe mutambuza abantu ebigere. Kabaka Mwanga yali ateeseteese obwakabaka bwe, mwamutta nga tannatuuka na ku myaka bwegiti. Bassebo ne bannyabo nganze Katikkiro azze wano okuserebuleetinga Namugongo. Bwe butte mutegere nti emizimu gyaffe muwandiike Kabaka Mwanga ng'omuzira, kubanga sigati yabawa ttaka lino ery'e Namugongo temwali libaddeko. Sitatimenti eyo yali ebavuddemu. Kati nze nkolera nina gwe nkolera, kubanga abantu bagenda ne bakutuuma otunuulira. Pulezidenti w'eggwanga n'asituka n'aga nti nawadde Namugongo obuwumbi 2, nze nawadde Egindi obuwumbi 5, kubanga mukuŋŋaanireyo muzimbe ekifo okutusiruwaza. Kitegeeza bafuuka baajenti baabali okutusiruwaza. Namugongo yali kuŋŋaanye ne batoola 10% oba 1/5 ku ssente zikuŋŋaanyizibwa nga zigenda e Roma ne zizimbira Abaganda enguudo. Bantu ba Katonda mweza baali kuŋŋaanye ku ssente ze ezibwebwayo ne zikolera abaana amasomero. Ne bakakale wadde mwaleeta okusolooza wano omusolo, naye omusolo gwonna gwe musolooza ne miliyoni obuwumbi bwe mutwala e Roma twawuzeeko tuteeke mu revenue. Ekyo Rwanda kyekola. Waliyo ekkanisa 5 buli Lwasande wa revenue abatudde wano. Ebirabo omusumba byasolooza babigabanira wakati mu gavumenti y'e Rwanda n'eno. Genda otuuke mu ggwanga lyabwe olabe bwe lifaanana. Genda otuuke 20 years lyalinga tawuni Kirowooza. Genda otuuke mu ggwanga ly'e Rwanda olabo balisobola okufaanana Uganda. Bassebo ne bannyabo, bassebo ne bannyabo. N'oleeta pasita n'asolooza omwana omuto okuva ku 10 okuva ku 10 kubanga Katonda ayamba, n'asolooza byonna ne babisolooza ne babeera nga balina n'obuwumbi ku akawunti ne bazimba ekkanisa. Gavumenti yali badde etudde nti kale omusolo gwe mubajjamu muleete tuyambe ku bakyala abazaala. Naye bapasita baniiguuka kubanga baagala bapasita basolooze babakuumire mu buyinza. 0.0 equals 0. Saba kabona tibajja kutta nemba nga nze nsoseeyo. Bantu ba Katonda bweza ekyo kikuwa bulumi owulire ennaku okwate omwana w'omugyeko ekinnya ky'eddiini. Omukwasa bulungi. Abaana baffe baggweredde Canada, abaana baffe baggweredde London, abaana baffe baggweredde Dubai kubanga ensi tekuli afaayo. Eyasigalawo afaayo mu nsi aliyo Ssaabakabona Jjumba Lubowa Kawesa. Bantu ba Katonda bweza kakati ozaala omwana n'atambula butambuzi nagalaale, tomanyi ky'anaafumbirwa, tomanyi ky'anaalya, n'otunda ettaka ne liggwawo kubaweerera nga ne gye balina okukola tewali kubanga sisitimu yafa. Mbeera etya nga nze Jjumba Lubowa Kawesa si ewaawo, naye bwe ntwala endaga muntu yange gwe Jjumba Paulo basookako Paulo Jjumba. Sisitimu bwetyo bweri gwe tunula ku biwandiiko bye. Ne bw'osookako Jjumba basookako Paulo Jjumba. Naye nga ddala Paulo ayinza okwogerera ku gwe. Bassebo ne bannyabo abaddugavu musuukuke, musuukuke. Ffe situlina kyakubakolera, situlina kyakubawa. Ekyokubawa kwe kubaggyako enjegere z'obwongo nga tubazza mu bajjajja bammwe. Bantu ba Katonda bweza olina kukulaakulana na jjajjaawo. Obwakabaka Mutebi bulina kunywera na bwakabaka Mwanga. Si ewaawo obwa Mwanga bunywera na bwa Muteesa. Naye bakunnyonnyodde nti bano be batta kitaawo olw'okuba be bakufuga. Mwe mwamutta kati nina okubafukaamirira. Nze Jjumba nga nyiza okusiruwala okutuuka ku leveeyo. Sisobola. Olwaleero nga banzita onkwasa bulungi nga ndugwakeera
gaye mwatta kitange munnange mwannafya naye nga bwe mumpadde emmotoka munnange nja kubafukaanirira. Ekyo kyekiyinza okukolwa. Abazungu baatutta, abazungu baatubba, tumaze okutuuka ewaabwe bali ku buwangwa naki. Muddeeyo mukole obuwangwa bwammwe, muddeeyo mutereze obuwangwa bwammwe, muddeeyo mutereze ennono zammwe, si mu bubi. Ffenna tuli bawambe, ffenna tuli mu kaveera, ffenna twafuuka nseenene. Munkwasa bulungi. Njagala okuyisa wano eddoboozi lyange okwebaza omubaka Muhammad Nsereko. Yatudde mu kayimba nti nze lubaale w'ekika namutereza, lubaale w'ekika namutereza. Mwebale, eyo influence nnungi kubanga n'omwana abadde atya okusomera yategedde nti Muhammad Nsereko lubaale w'ekika yakola ki? Bantu ba Katonda bweza nammwe mukole bwe mutyo. Abayimbi bannakatemba mwenna muddeeyo nga mukola obujjajja. Sigenda kulekerawo kutambula kiro, seetaaga mundu, nina amayembe. Buli annumba nja kukuloga. Nze kambabuulire si byakunyumyamu. Mwe mumbuulire gwe nagamba okuloga nadde engulu nga takomyewo wendi. Wali omuntu akutawanya ng'omuloga kuba Katonda yatuwa ebintu bimeka? Yatuwa obwakabaka bw'ekiddugavu bufugibwa kabaka bulamu, bufugibwa kabaka kinene, n'atuwa obwakabaka bw'ekyeru bufugibwa kabaka mukasa. Tuyina kala bbiri embi neki. Nze saagala kubalimba basebo ne banyabo, nze ndi mulogo. Era toyimirira noga nti naye kiki ekiwangaza Ssaabakabona n'ayogera ebintu ebifaanana bwe bityo mu ggwanga nasigalamu omu kuba kye nasamira nakitegeera. Siina kigendererwa nti ekigendererwa kyange nfune abalwadde bajje mbalagule. Siina kigendererwa nti kankola abantu wano nfune ssente nnyingi ngule amamotoka mangi. Siina kigendererwa kyova nsobola okukwata miliyoni 15 nenziteeka mu lugendo lw'e Bungereza. Mba n'akadda nenkwata 10 nengenda e Geneva. Mba n'akadda kati nga nnyo ngenda Canada oluva ku mukolo gwa jjajja Seeki nga ngenda nga ntuukayo nga mbaga muli babbi era twabakoowa. Ye message yange. Siina kyentambuza kirala. Eyo ye message yange. Gwaga ntya oba Bulaaya bwagendayo oba akola ki kuba nnyonnyola nti twabategeera n'okusumulula bajjajja baffe n'emisabu egyo gye baateeka ku mpingo okukomawo mu nsi yakyo. Oba mubadde mumanyi nti Kyagulanyi yekka yali mu situlago, nange ndi mu situlago ya bujjajja. Bantu ba Katonda bweza nammwe mbasaba okuyimirira, okweyambako, okweyagala, okuyimirira musalawo musamire nga kye musamira kyeki ekyammwe, okuyimirira obulungi, okusalawo ensonga z'obujjajja nga zezo zennyini eki ezammwe. Munkwasa bulungi. Katonda okukuuma nga wawanga amayembe go ge mayambi amazadde era amakumi g'empya. Katonda okuwulira okukola ku ssente, emizimu gye gyakola ku ssente era gye gyaleeta ensimbi eŋŋanda wano. Si ewaawo. Katonda okweyimirira ng'omusangwa gwe wasangwa ku nsi gwe musambwa otambula nagwo. Omukyala tambula ne Nakayima, tambula ne Nakayaga, omusajja tambula ne Bamweyana. Mugatte ekintu kikole kitambule. Bantu ba Katonda bweza. Olunaku luno olwaleero lunaku lwa kusabira Kabaka Mwanga. Kabaka Mwanga tugenda muterako akabaani. Emizimu gye gisituke. Kyogamba anaaleka abatamwogerako. Anaaleka abatamwogera. Anaabera n'abatamwogerako aleka abamwogerako. Kubanga gwe jjajjawo bw'ofukamira mu kibbo n'omuterako akabaani tasanyuka. N'akuloosa. Bassebo ne banyabo. Njagala okubabuulira. Olunaku lumu nalina mukwano gwange Munyarwanda atuula eyo bayitayo mu Birunga.
mu birungi eyo oludda lwe Ruhenjeri eyo ye wali president wa Rwanda gwe bayita Kizimana bayita Kisenyi natambulako kuyita Zaire eyo yangamba nti njewe nasibusa umupaka nikubita mpango mpati ansanganiza umugati hobe rw'amasuzu rw'amagurane mu Rwanda enyamanza yanjye Masaka batubiye kare mu abajeseramwe mbavunuli mubuze ku Banyarwanda abali mu bajja bavu muri bawana kakati basebo ne banyabo ekigambo ekyo kikulu mbadde ntunuulira nengamba naye Pastor Bugingo n'ekintu alabika ayagala kivaamu agayiba nenze taata wange Munyarwanda era nze bwe banzala ne bansuula nagenda e Rwanda taata wange kakati ali myaka nga 17 naye bwe tudda kujendaga muntu bwe yawandisa awezeza 10 naye nga emituufu giri 17 wabula taata wange takyalya mmere 2 years anywa mata era ekimuleetera okunywa amata n'ebirala biri anywa ku twenge kati Pastor Bugingo abadde atutegeeza nti nze taata wange mugulira omwenge kyokka mwabaga ati mugula naye yennya bingi wamuwa muki kyabadde ategeeza naga nti naye omuzadde ye Katonda wa wano ku nsi bwe namugamba alokoke ave ku mwenge nengandi naye omuzadde ye Katonda wa wano kuki ku nsi otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku zo zibeere nnyingi muki kakati munange yeye Pastor abaga ati munywa naye omwenge agugula n'okunywanywa ng'atwalira nabingi kyabadde ategeeza basebo ne banyabo tosobola kutunuza maaso ago n'ogayisa mu ndabirwamu eyo n'ogayisa mu kisenge n'omanya ati omwo munda mulimu sewamala tosobola kakati omuntu bw'akola statement n'aga nti era nabingi ewangaaza munnange nze nakutuuma Bugingo kitegeeza ki sikyekitegeeza naye kabona Bugingo olina kudu mpaka kwero kitegeeza okuzza emirembe kakati era nze nakutuuma Aloziasi kitegeeza bw'oba walokoka kakati akuzadde mu Katonda nga bwe mbalokola wano ne mbazza mu bujjajja ne mumpita kitaffe mu Katonda kati gwe Bugingo bw'onondokola nze kitaawe yakuleeta ku nsi tofuuke kitange mu Katonda abadde abyogera timugoberera social media n'agamba naye nze taata ne muleke wange simugulirayo mwenge naye bw'atuuka wali e Busega ng'agamba mutabani wange oyo amuvuga okumuzaayo e Rwanda ti Katonda noonya mwenge sijja kugenda kakati kata sebo kali bakata ka mwenge ulira jajja ulira kali bakata ka mwenge kekalugende mugo kuwaba kakati Bugingo bw'aba wabisa mwenge ku kitaawe n'amata ayogedde ku bintu bibiri amata n'omwenge kubanga mucwezi kakati gwe omulokola ali mu kanisa owabaddi tijja otwala ekita ky'omwenge n'owaaba obwavu n'owaaba obutafuna n'owaaba obutaweebwa kirwatwala ekita ky'omwenge n'owaaba obuwulu obukumazeeko ebbanga n'obaga ti jjajja mbeetikidde ekita ky'omwenge ndi mukazi mulungi era nange natondebwa ng'abakazi abalala n'eriiso lyange ndinaaba byogedde tabadde nze abadde jjajja kakati jjajja munnange ekinnaabye eriiso lino ndeese ekita ky'omwenge onoonye ku mizimu gyo gye wagenda nagyo emagombe gwambale muzzukulu ogundi oba n'omulala nange jjajja nfumbirweko nfune gwe nsula naye mu kifuba muntu avaawo n'afuna omwami omutabiriza teyafunye mukyalo muntu avaawo n'afuna omwami ate nga musayuzi basebo ne banyabo
omutabiriza wa Mukono district yafunye omukyala. Kakati kitegeeza nti omukyala abaddewo ng'anoonya n'oli ng'anoonya ovaawo n'ofuna. Era naffe tulinda anytime embaga ya Nantebe ejja kujja. Bisoboka. Bantu ba Katonda bweza. Kakati naawe tiweekubagiza. Tiweetuga twala ekita ky'omwenge, twala amakula, twala akatamukago, ogambe nti jjajja njagala omwami owange. Omusajja bw'aba akulese oba omukazi ng'akulese tomwesibaako. Abakyala mbabuulire. Ngenda babuulira ekigambo kino abantu tebawulira. Ente tekaddiwa kibumba. Ente tekaddiwa ki? Kati ku mubiri gw'onoonyako ekibumba kyo tikisobola kukaddiwa. Bantu ba Katonda bweza. Kakati bassebo ne bannyabo gw'olina okweteekateeka ng'onnyonnyola jjajja mu budde buno n'omugaa nti kati ntuuse, jjajja ntuuse. Obudde bukoze eki? Ng'otwala ekita ky'omwenge, amakula n'akattamukago, jjajja n'omusaba kyokola ki? Kyoyagala. Bw'oba tosobola genda ewa jjajja Musoke, bw'oba tosobola genda ewa Ndugwa, bw'oba tosobola genda ewa Mukiibi, bw'oba tosobola genda ewa Ssaabakabona, muggyeko olunaku lumu nga muzza okusinza, ogaye Kabona Ndugwa mpa ekibbo, ompa olweza n'ebbombo n'ekita ky'omwenge, ngenda kuwaaba mizimu kubanga kansa mitala yawasa. Y'ensonga lwaki jjajja Jjumba alina Ssenkakula Nnama. Bantu ba Katonda bweza. Bisoboka. Bikola ki? Kubanga omuntu akulimba ng'omutonzi we asalawo nga naawe otadde mu nkola. Baga nti Lubaale amenya. Naye Lubaale amenya ki? Yenkanankana n'okufuna wuzu essaawa 12. N'oteeka ekyenyi ku ttaka n'ofukamira n'okunaamiriza n'oyimirira otegedde physicals n'ogikola ne ziwera 5 ne ziwera 7 n'ogenda ku 9 ku 12 mpaka eswala 5 every day. Lubaale bw'atyo bw'ali. N'olunaku lumu olw'okusinza ne lukulema kubanga bali tibalina nnimiro, tibalina byakukola nga bali mu lusenyi, balina keera kutambula bwe bafukamira bwe basaba. Naye ffe jjajja tutonda nga tulina ebyokukola tusinza Lwamukaaga na ku kijjiro kya Lubaale. Lwaki tusaba Lubaale nga Lubaale wa ddembe? Lubaale wa ddembe. Omuntu asembayo mwekamba muli abavubuka gwe bw'olaba ng'omulokole ng'aleekaana ali kukuba ayogera gwe mugambe buga nti yatuuka ku siteegi banaye mumutwale butabika. Kubanga omuntu buli lwagga nti mulokole obviously aba yagwa eddalu. Yesu nyamba sandabala Mukama kwagayiridde ebyombikoba oyo taba mulalu. Katonda wa kika kyo gw'osinza nga bumubuggulira. Baba bakola ki? Bagwa eddalu. Kakati mwe abalalu mutoba mutya n'abalalu mu bagundi bwe baalukuka. Abantu balalu balokole bali ku ddagala ly'ebutabika. Naye timwagala kukola ki? Kumanya teriyo kintu kirina mirembe nga jjajja n'otulowono bw'oti n'oteekako akabani n'osinza. Ani yali akugobye musinzizo? Ani yali akati genda oleeta akakadde? Simanyi genda oleeta kino. Omanyi kati gw'olinamu sebo Katonda nkwenga gw'olinamu kati tunda ekibanja. Bakusuubiza ekibanja mu ggulu buli alokoka naye ebyabwe babigula wano ku nsi. Bantu ba Katonda bweza. Nalwa mu bwavu naye obwavu buluma. Nalwa mu bunaku naye obunaku buluma. Nalwa mu kubikkirira abantu nze njogera mazima. Omanyi nze kakati njogerako bitono. Gavumenti eno tukuume bulungi. President Museveni olina otukuuma kubanga tuli mu nsi yaffe. Si ewaawo? Alina otukuuma kubanga tuli mu ki? Naffe ne tuwa emisolo. Kumwe waliwo atawa misolo. Buli kyoyambadde awo kikola ki? Kiwa omusolo. Tuli mu nsi yaffe. Obudde butuuse. President ogambe nti ab'obuwangwa n'ennono gwe
Bako meeting and Namugo Nabawande Vitan. Banabasiram Nabawande Vitan. Banabawande Webat. Bumbino, Biogerako Similioni. Nafenga Bobiogera. Twagalo Kuria Nakutabo, one and no. Nabawado Mundi Vitan. Out to Jakutula Mezem, Naeteri Kulunda. First look at a clone of getting Mulonde to be a moe, Nafaka to decompose my fair salad. Njakalo kubabulira nti tuludde okwetuuma amannya ne weegulira akamotoka ne bakanti ojjumba akolera gavumenti n'okeera n'obeera n'abantu bo n'obakuŋŋaanya ne mbeerawo ne bagamba nti bakolera gavumenti basebo ne banyabo ffe situkolera gavumenti ffe tuweereza Ssewamala bantu ba Katonda bweza ffe tuweereza Mukama Katonda waffe wabula abakozi abali mu gavumenti Ssewamala ababanja emyaka 4 gy'abakuumidde mu buyinza nga ye abaleeta mu buyinza kati muyina kye muwadde. Ebigambo ebyo byogerwa omuntu amanyi kyakola ki kyayogerako byogerwa omuntu amanyi kyayogerako kati musinze Mukama Katonda wammwe mulwanirire ezzadde lyammwe munyweze Tondies Face Choir teri agenda kubayamba agenda okubayamba jjajjammwe. Omulimo gwa Jumba oyo abaga nti Jumba abawadde ki gye musiba kati mwali agadde mbaweeki sembawadde saavisi kubanga nze kye naawadde ani akimpa. Waliwo omuntu abuuza kakati ate bya gavumenti ayogerako byaki yes ekibinja kyenkulembera kirowooza nti mwe munninyisa ennyonyi ekibinja kyenkulembera kirowooza mwe mungulira emmotoka zetambuliramu ekibinja kyenkulembera abantu batuuka okulowooza saavisi eno nti NRM no nedda bweribeera tuli bannyonnyola nga mulina kye mutuwadde tibatuwadde. Tomulaba oyo alina kyanoonya fe abaava mwaka gwa 16 basitula bamaze endagaano y'olwenda basitula amasabo gaffe agaali emiryango Kagwa gateekako okuwa emisolo gava emiryango bagazza emmanju bagajja emmanju bagatwala mu lusuku batandika okutta bajjajja baffe bonna bakigaanira babateeka mu makomera bwe bamala okukola ebintu ebyo byonna baleeta mu mwaka gwa 5 baleeta etteeka lye bayita Witchcraft Act etteeka ly'obulogo ffe tuli balogo wano olwaleero osobola okukolera mu gavumenti eno nga timuyina na tteeka libatwala balaga timuliiwo kubanga muli balogo Witchcraft Act naye nga ffe twalogaani abasiraamu bwe basoma edduwa ya Ruhuya ne bagisoma ne bagiteekako ne kamulali baba bakola ki tibuba bulogo obwo omulokole bw'asiiba mu Bayibuli naga nti nsiibira gundi ajja kusenguka edduuka eryo abatali mu kuloga omukatuliki bw'agenda n'asaddaaka abatali mu kuloga bassebo ne banyabo ffe situli balogo ffe tulinzikiriza mukyuse ekiteeka kyammwe ekya Witchcraft Act mukikyuse biirwa eyo ekyuke bassebo ne banyabo ffe situli balogo biirwa eyo bw'eneekyuka ejja tutuyamba okwegatta ku gavumenti yammwe naye kati tukiriimu kuba mwetuyita balogo. Gamba muno nti enkuba yakyuseemu kubanga bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza okwerwanako kwaffe teri agenda kutulwanako ffe tulina okukola ki ate mu kwerwanira mulina kusumulula bwongo ebyenjogedde obadde obimanyi taata onookolera otya mu gavumenti nga bakuyita mulogo bwe bakutwala okusimba eddagala mu trespass bwe bakutwala okunaaza ennyumba y'omuntu nti trespass ate nze ne mbeera trespass omulokole ali ku kkubo ali ki mbadde Bungereza waliyo omuntu ali ku kkubo kale genda e Rwanda waliyo omuntu abulira njiri ku kkubo genda e Rwanda wano nsi eri wano mu Africa waliyo abulira njiri ku kkubo bava Rwanda ne bajja wa genda e Rwanda
Rwanda olabo baali abulire giri ku kkubo. Ekkanisa nga zino zirimu na bulletproof. Tibakkiriza na ddoboozi lyemuyigiriza kufuluma bweru kutataganya bali mu malwaliro. Okiraba ne muttira ensi yaffe ne mugufuula ogusi. Ensi etandikirwako Pearl of Africa. Omuggali va Nile okuva wano okugabira ensi yonna. Ffe tuli waggulu w'ensi. Ffe tulina Katonda. Ffe baganda ba Katonda. Ne muttira eggwanga ly'omutonzi ne mulidde bomukanya. Tudde wano tubasekerere. Tubeyagaliremu mutwewaana kubanga Jjumba yeetaaga emyaka mingi ku nsi. Nkola ki mu kisi kya kitange kino ekyafa? Entambi zirisigalawo. Otegedde ne mugaa nti naye Ssaaba Kabona yayogera ki? Namugaa nti yayogera bw'ati. Kuba njogerera mu kamera. Zino live bonna kwe bali. Era bonna babiwulira. Na wano we tutudde we muli. Mudde mugambe President aterese eggwanga. Aterese eggwanga. Tukole bye tukola nga birabika. Kale naffe tubeeko ka privilege akatono ke tugabana ku ggwanga lyaffe. Naye ne tukolera mu kutya omanyi ndi musawo wa kinansi munange. Ate bananga ndi musawo. Ne bw'oyita n'olubuga emukono munange ndi musawo. Kakati ndi musawo. Omusawo ne bw'agenda okuziika abeera mabega. Ne bw'akola ki? Omusawo bamuyita oracles. Bw'atabeera mu nsi yalanga ebirijja ebiribaawo n'ebirittawo. Ye Kabona abonekerwa obw'omwoyo. Y'oyo yasigalawo okwogera n'omutonzi w'ensi. Naye n'oleeta faaza mu Kabona atamanyi ne bwe baloota atazaalanga nako ng'oyo Kabona waani. Omuntu n'atambula n'agenda n'akwata omukazi omwami n'omukyala n'abagatta n'abateekako empeta nti yeyo gye bali organizinga mu gavumenti nga tawasangako. Gwe n'ogamba nti eggwanga lye tulimu. Kyokka n'osanga abantu nga beeyita baprofesa nga bali mu ggwanga lino naye nga n'omuntu abateekako empeta bagamba balina diguri baasoma agenda mu bufumbo mu kikolwa kya kuzaala na kubuulira baana na balenzi kyokka amugatta tamanyi wadde peti y'omukazi. Kabaka n'abazungu basibo ne bannyabo mwekaabireko. Muyinza oga nti Ssaaba Kabona awolokosa naye ddala mwekaabireko. Mukola ki? Omwana n'avaayo ku social media n'aga nti nanti taata omanyi anko gundi bwe yalowooza nti yamuwa amawulire. Yalowooza nti yawa maama amawulire. Anko gundi munange taata esasi tilyamukwata lyakwata anko gundi. Mwana we yamuwako obujulizi. Naye gavumenti ffe tulina poliisi ekibuye ewandegeya tulina sided quarters tuyina semwayi tuyina ki. Naye ojja ng'enoonya ejjumba kubanga ayogera amazima. Mujje munone. Bantu ba Katonda bweza waliwo ebintu bye muyina okwetegereza ng'abantu. Abasumba balina Yesu. Si bakiri emmundu mubawazaaki. Abasumba balina Yesu. Emmundu mubawazaaki Magandula. Lwaki Yesu tabakuuma? Bantu ba Katonda bweza ekyo kyetaagisa omuntu ogenda Makerere. Kyetaagisa okuleeta diguri. Kyetaaga ogenda mu palamenti. Emmundu muziwa abakuuma ddembe. Onkwasa bulungi. Civilian Jjumba Lemaani owa bulijjo olw'okuba alina ssente emmundu omuwa yaaki. Kitegeeza bw'anaafuna amunyigiriza ku mukazi we kulannama ng'amudde. Mukitegedde bulungi. Basebo ne bannyabo please government wake up. Wake up. Tusobole okutaasa bannayuganda. Ate n'ovaayo n'oyimirira ekkololo n'ogaa nti neetonda ebizibu ebibatuuseeko. Tereeza otwetondera tukole ki? Ssaaba Kabona tobaddeewo. Jjumba luba waligawesa watambula n'ogenda e Bulaaya. Abantu bakwetaaga mu saavisi. Sijja mubadde mwetaaga ndobokanye.
kanveeyo Chumba ayogera ku ki ku gavumenti bwe nsirika mu wiiki 2 kati ndowooza wenaalemu kati basebo ne banyabo lwakusirika naye ebinyiga byonna tuba tubikola ki tubiraba abantu bo ne batambula okuva e Kenya tikubanga bakkiriza kale bagambe nti mwe abatambula okuva e Busia mufune ekigo kiri awo ekitwala Busia Namugongo mumukulizaawo omukulembeze oyo ambeka abantu bo naye ne bajja ne bafiira ne Mabira tibazze kulama nga batambuza bigere President olaba Ssaabasajja Kabaka olaba okati nze mbakulembera mbaagala nnyo omukulembeze kuteekawo nkola nti omutonzi atugamba kusinza bwati omutonzi atugamba kukola bwati omukulembeze oteekawo nkola bantu ba Katonda bweza so si kuwa muntu ssente oteekawo nkola bantu ba Katonda bweza ti abasajja bano banyigiriza nnyo abakazi noddira poliisi nogiteekako ofiisi y'abaana bakyala ey'amaka n'omanya nekola okitegedde bulungi omulwadde bwajja wano anyigirizibwa nogagwe kabona nyanja tuula ku mulyango gwendugwa tuula wano omulwadde ono agamba kiti ajajja nina mu kasanvu abantu n'obawa saaviisi ki ennungi omukulembeze ateekawo nkola so si kuwa bantu ssente General Salim Saleh okuwa abayimbi ssente okubakola ki eggwanga lirabireko Nigeria lirina copyright abayimbi bawe copyright balye ku biyiiye byabwe kigwe full stop toba wanguzi gwe bawe copyright balye ku biyiiye byabwe munkwasiza bulungi kuteekawo nkola era nze nalina enkola ey'okuzimba amasinzo neŋŋamba gaaki Ekanisa bafaza olumana amalo kulokoka abasumba Pentagon nezigaana bonna ne badda wano tujja kozesa ebifo ebyo tubisabiremu bantu ba Katonda bweza basabo ne banyabo nkola omuzadde mu makoteekawo ki omusajja wakoteekawo maki gavumenti erina kuteekawo mateeka tugigondere naye tukole ki bono obululu buli bumeka olowooza buli ku social media buli bumeka abantu bali bameka abantu mubalaba balina abasirikale ku lw'okutulugunya abantu abalala mukitegeedde bulungi Jumba omusanga alina abasirikale abamukuuma kubanga atulugunya abantu abalala abantu bemulaba nga bawagira gavumenti babeerawo ne boogerera gavumenti kubanga gye bayitamu okutulugunya abantu abalala nze sigenda boogerera mukyusa system mbogerera ebyo bye bimpisa empologoma ya Ssewamala kubanga Ssaabasajja Kabaka Mwanga mwe yasinziiranga n'afuga ensi ye n'awaŋŋanguka n'agendako ekooki n'abagaa nti bannaye mumpe ku basirikale ne bagaana kubanga omuzungu atuuseeyo okuva edda nedda waaliwo abantu be bayitanga gavumenti eno mbuuza nti batya resistance movement waliwo ba resistance kati nze ndi resistance bone waliwo abawakanya kati Kabaka Mwanga wadde bamuwaŋŋangula ne bamuggyako eggwanga lye ne gyebase talina mirembe nange wadde munaakola bye mukola oba temubikoze sigenda kuwummula paka nga mulese nga bwe mwaleka Abakatuliki nga bwe mwaleka Abasiraamu nga bwe mwaleka abalokole nga bwe mwaleka abantu bonna nga nenzikirize eno mugirese nebeera independent ne balekerawo tumanyira ogenda okulongo okuwandiisa abaana omwana talina linnya lya ddiini muli banzikiriza kimu talina linnya lya ddiini mu kompyuta tajja kugendamu onkwasa bulungi ate ffe bannannyini nsi nga n'ekiti atumanyira nti omutonzi waffe yasalawo kyokka ng'ekifo ky'okwogera mu Luganda ayogera mu Luwalabu abantu mbaleka abachwezi babeere bachwezi abasoga babeere basoga abalugwala babeere balugwala nga Mukama Katonda bwe yabakola ki bantu ba Katonda bweza kakati Kabaka Mwanga olunaku lwa Kabaka Mwanga twogererako bigambo bya buzira twogererako bigambo bya buki
kubanga gwe twogerako olwaleero musinzo tuli ku muki muzira. Bantu ba Katonda bweza twogera ku muzira kubanga ne betwogererako gwe bayita omukulembeze abeera overseers ng'asobola okutunula emitala n'aleetera abantu ababiki ebirungi. Njagala babuulira amawanga mangi nga gali wano kumpimpi, kale katugeze eggwanga nga eri Rwanda, bayita mu buzibu, balina olutalo lwe bayita entambala era battingana ne bakola ebintu bingi, naye omukulembeze waabwe munnange bamutrainingira Uganda era yali akulira security one. Ekyo mukimanyi, ye yakulira security one 10 years nga Kagame yakulira security one. Yes, n'agenda e Rwanda nga Rwanda yenkanankana kirowooza ane kirowooza ekisinga okunyirira 20 years genda oyite Rwanda oyinza okulowooza nti oli mu ggwanga ddala kubanga yateekawo enkola. Omunyalwanda omuga nti faano ogenda mu Amerika ga nti eggwanga eryange lyerisinga, omuga nti tambula ogende wali ku luguudo ga nti ewange we wasinga, alinga munya gungamba bw'oyokya ennyumba guyingira mu nju nti ekibi kinsanga mwange. Okwasa bulungi n'otunuulira social media, omwana omuwala n'ayimirira ku social media n'avuma n'awemula n'ayogera buli kimu n'okeera ku makya ku advisor wa president. Kati ly'oggwanga ki agenda ku muliraano e Rwanda bavuma abantu n'etteeka lya social media nga weeriri buli kintu kyonna. Abakazi ne babeera ku social media nga beeyambula bweyambuzi, abantu ne babeera ku social media nga bamuwa mitwalo 10 okuvuma Jjumba alyoka akwata ekirala. Abantu ne babeera ku social media ng'ekigendererwa kyakusanyawo maka g'abantu, kyakusanyawo baana baffe betuzaala, kyakuwemula ne mugamba eggwanga lirina eddembe. Ensi y'abaddugavu yateekebwateekebwa bwetyo bwe yateekebwateekebwa. Bribe tugiteeke kwani? President, please wake up. Mukwasa bulungi, social media teekebweko amateeka, tuzimbe eggwanga lyaffe ttuufu, tugiyisizeeko ebigambo ebituufu, ebigambo ebiwemula tubimanyi. Abo abavuma abantu ku social media nga babavuma ebbinika ani atagimanyi gwe basomesa wali omuntu n'okwata akasimuko ng'omulimo gwo gwakuvuma muntu kubanga baja ani ayogedde Jjumba, leave him, oyo mukozi wa president, leave it. What a problem above. Ffenna tuli bannayuganda, e Rwanda teri munyarwanda asinga munne taliimu. Ne bw'aba president bw'aba ayingira abamala mwazi kubanga lyetteeka. Ensi erina okuddamu amateeka n'enzikiriza eno y'amateeka. Saavisi etandika ssaawa 6 bwe ziwera timbuuza nti bano babadde ki, tebannatandika. Tulina okusaka akabaani, waliwo ayinza okufaano nga takataddeeko. Ensi etambula n'amateeka. Siina kigendererwa, siina muntu gwe saagala. Gavumenti yange munkwasa bulungi nga nawe bweri eyo n'omulala bwali eyo. Tufa, gavumenti tefa. Kino kitongole ffe tufa, eggwanga tuliyita muyisi naye gavumenti tekola ki? Naye abaana bano betuzadde bagenda kuyitamu batya? Bajjajja singa nze nakulampemula ekasakala gye nabeera nga singa ndina muwano, naye eggwanga ne libeeramu abavubuka ab'emyaka 23 ng'alina okuwasa omukazi wa myaka 5 nga gavumenti olaba. Ate n'ogamba nti olina rep, nti barepinga mwana muwala, gw'oba okola kyatasobola gaidinga bantu bo nti omuto wabula twaleeta libate ey'okusirwaza abantu. Bantu ba Katonda bweza, omanyi tulina freedom of worship. Freedom eririddawa. Waliwo eggwanga baliyita Congo. Eggwanga lya Congo njagadde mbawe ebyokulabirako nga mbaweera mu Africa.
eggwanga lya Congo osanga omusajja ng'alina emmotoka Land Cruiser ya $8,000,000 naye ng'ava mu nnyumba ya ssubi, naye nga mu lujja waliwo emmotoka mmeka kubanga sisitimu yafa. Asima gold n'agiraawo n'atunda kyokka wanaagula amabaati azimba ennyumba ennungi n'amatafaali tayekola ki talinaawo. Eggwanga lyafa sisitimu. Kaka n'osanga nga bonna baguze ebizigo, bonna abaami n'abasajja omulimu gwabwe kweyerusa. Bwe bamala okukikola bonna abaami n'abakyala mulimu gwabwe kizigo kweyerusa, ne bazina loketo ne bayimba lengala be baleeta wano okuba endongo. Eggwanga ne balifuula lyabadongo kati lyadobokana. Kati wano mu Uganda buli alemererwa ayingira kuyimba, buli alemererwa ayingira kukola ki? Akubayo buyimba bubiri nakati gwokutte goppa eyo yiti nekola ki? Njagala mutegeera bulungi eyo hiti n'erinnya waggulu. Bwe mala okulinnya waggulu ne badda ku social media ne bakola ki? Ne zireeta shiba nakati nze nina kweyambula, ne zireeta omulala nti nze nina kukola bwenti. Kakati n'osanga nga ne manager akutte agati weeyambule osigale bwereere mu kapati ako we balaba gundi maama w'abaana waasalira munnange ke kaleeta abawagizi ng'enduulu bakuba. Gwanga ki? N'osanga nga Dhaka place and private part bwe bantu ba Katonda bweza baani abalina okutuyamba. Eteekwa kubeera gavumenti n'eteekawo amateeka ye system nti jjumba wadde osabisa abantu muzikiza y'obuwangwa n'ennono naye tobuuka emigolola. Abantu bano ba gavumenti bakwate buki? Muddeeyo mubisomesa abaana bammwe, muddeeyo mutegeeze abaana bammwe abali ku social media. Tunoonye enkozesa gye tugikozesa. Mugambe nti Ssaabakabona yagambye tulekeraawo okuvuma abaki, kubanga naffe tujja kuvaako waya tukwate eddamula eno tujje tuzibakuba emitwe n'okubaloga tubaloge. Era njagala babuulira mmwe abali ku social media mmwe, nze munnumbe naye waddeyo omuntu omwalumbe mukazi wange ekyo kikwate buuti, waddeyo omuntu omwavume Ssegakulana ku social media ogenda kuntegeera. Ddayo kikole. Gavumenti bwe batekola tegenda kwekolerako. Gwe ddayo kwate Ssegakulana omuse ku social media omuvume n'abaana baffe abato ab'emyaka 4 ogenda kuntegeera nzaani. Genda omuvume ogenda kundaba. Abagenyi abo mubawe ekkubo bajje batereko Sewamala akabaana. Bantu ba Katonda bweza omuntu akuvume naye aleme kuvumira mukyala. Bassebo ne bannyabo omuntu yenna gwe bw'obanga oli mwami wano nga bazannyira ku mukazi wo naye nga tosobola kulwanirira mukazi wo oba toliiwo. Tusabye okulaba maama jangu we n'odyangu. Bantu ba Katonda bweza nnyo. Kale abazzukulu mwetuuliraawo tusanyuse okubalaba, tusanyuse nnyo. Ewe bali bakulembera. Bantu ba Katonda bweza mwebala okuweereza, mwebala emirimu. Kale olwaleero olunaku lwa Kabaka Mwanga tulwanirire obuzira bw'ensi yaffe. Si yewaawo tulwanirire obuzira bw'obuwangwa bwaffe. Olina kubeera jjajja w'abaana naye ng'omanyi ebyafaayo. Mukitegedde bulungi? Olina kubeera mukulembeze wa Bwakabaka naye ng'omanyi obwafaayo, ng'omanyi obwakabaka bwo. Kyemugaa nti ebigambo bye njogedde si wabbaffe Ssaabasajja Kabaka kitiibwa. Kyogamba ebigambo bye njogedde si wa pulezidenti wa ggwanga kitiibwa. Naye ayogera obubi. Abantu bonna munnange, abantu abali mu ggwanga mubalaba. Prime
minister bw'atazina n'akola bw'ati mumanya nti prime minister yakoze ekyo. Naye ng'ate prime minister wa ggwanga. Muleke kutukolera bintu bya bikolobero mu ggwanga lyaffe. Abali wano nga muli bakozi ba gavumenti muddeeyo munnyonnyole president entegera ya Ssaabakabona n'ebigambo bye. Bwe muli mpita nja kubongerako n'ebirala. Nina n'ebirala bingi ebyokwogera ne president nga nkutudde mu maaso ebyokugamba kuba nze sina kye njagala ligase. Ekyo kye ndi mukola. Emyaka basabo ne bannyabo genda kuweza emyaka 47 ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'e11 omwaka guno ngenda kuweza emyaka 40. Ngenda kuba nsigaza emyaka 3 ku social media. Kyovula atwateka omukutu bwe bayita Nono TV ne batuma amayengo. Tugandika sa social media tujja kulaba. Tujja kukolagana n'Abamerika. Twegulire data. Kyokka ati batuwulira. Ne tuteekateeka omukutu bwe bayita SK7 Media. Sewamala Musoke n'emyoyo 7. Ye SK7 Media. Ne tuteekeko omukutu bwe bayita Ssaabakabona Museum. Bantu ba Katonda bweza. Emikutu egyo gibeerawo. Era ffe twetaaga b'amawulire ayagala amawulire agaffe galina gye gasangibwa ku mikutu gy'emmenye. Puroguramu zino zonna ze nkoze tizikwetaagisa kuleeta mbega. Live yonna egenda kubaayo olunaku olw'enkya ku Nono TV ku mikutu nga bwe ngimenye. Wegenda otunulire ebigambo byange. Timutemamu basobole okutegeera kye nagambye. Timutema. Bantu ba Katonda bweza. Genda ku mikutu gyaffe, kwata essimu yo, teekako data, genda osome ebintu byonna bye twakola bikuyambe. Ffe wano tuteekateeka bakulembeze. Oddeyo teeketeke sinze seeta, oddeyo teeketeke sinze mukono, ogenda oteeketeke sinze kannabulemu, ogenda oteeketeke mu Arua ng'ojja mu bigambo byange nga Ssaabakabona. Emyaka 3 bwe giggwako sigenda kuddamu kutunula mu kamera. Nze ngenda kubeera wano mu kusinza nga ntudde wali mu ntebe nga nzija kuteekako kabaani. Ngenda kuba n'okuyigiriza sikyayigiriza. Kati ebigambo ebyo bye balikozesa kubanga sikyakyuka mpaka lwe ndigenda mu ttaka. Timuddamu kulowooza katugende ewa Ssaabakabona ku kinaatuwe ku interview. Namugongo togitegedde? Kabaka Mwanga kubanga twali bakusinza Lwakusatu ne mbaleka. Mumale kuva mu mbizzi zammwe, mumale kudda, mutuule, bafaaza mubeere mu bigo nga musobola okufuna message eno mubuteekeko bubatuulemu muve ku buddu bw'Abazungu n'okuwasa muwase. Ebyo bisisita mubiwase mubisaale. Bantu ba Katonda bweza. Bawona obuddu batulekera abaana. Babazaalemu abaana bategeere nti okugatta omuntu esiteyinza kunyumira nga tolina mukazi tesobola. Nabo baabazaala kubanga Bayibuli ega nti muzaale mwale. Ate bazaale bagende babbe ebintu by'Abakatuliki, batwale ebyapa, babbe ssente, babakuumira mu kigo basobole okukola obuddu baweereze bali. Okiregedde babasibira buddu. Obadde ogamba nti ba self trades cause program ya self trade timunnagita. Mugite abantu bagirabe. Babafuula ba self trades nakati Abazungu bakyasuubula abantu naye bakusuubula okkiriza. Kyova olaba ti abaana bonna be battidde Buwalabu bwe bavudde wano ne babatuga bonna be basudde mu ddungu. Wali olabyeyo Omuwalabu omusibe mu kkomera atakwe ng'omuddo kubanga bakujja wano nga bamaze okuteekateeka nti bagenda kujjamu ensigo. Gw'ogenda kukola naye ng'ate ogenze kuwa Muwalabu nsigo. Okitegedde? Kakati ne osayininga, bw'omala okusayininga n'otuuka n'ofiirayo mu kufa ne bakutwala ne bakuziika mu kibira. Emirambo egimu gidde emirala tekikola ki? Ate bwe gudda tosumulula. Baleeta kibokisi kisibe. Baleeta kibokisi kikole ki? Kisibe. Abaana baffe bafiiridde Buwalabu
kati ensuubula y'abaddu babagula mwekkaanyiza. Mukitegedde? Eyo yensuubula y'abaddu. Amawanga gaffe gakyatwala abaddu. Sisitimu yekyuka nti twali ku 1G ne tugenda ku 2G ne tugenda ku 3G ne tugenda ku 4G kati tuli ku 5G. China eri ku 10. 5G njogera ku netiwaaka yo gw'alina essimu ng'ekyali ku 2G oba 3G nga wagigula emyaka 3 emabega bw'oteekamu akantu kabeera kenyola bwe kati tedduka ne baka nti essimu yange eri siro kubanga eri ku generation yawa y'emabega. Kati nze ndi ku generation eriko kuba ntambula n'omutonzi. Okitegedde? Ebintu bya Ssaabakabona byayogera nga bya njawulo kubanga ndi ku network eriko ntambula n'omuki n'omulembe. Era buli mwaka gwakwata essimu nga Tekino buli mwaka olina okugula endala. Ekyo kifune ng'okijja ku nze. Era bweweza emyaka 2 tova wa makanika kubanga network yaggwako olina kibokisi mu ngalo. Mukitegedde bulungi? Network yaggwako olina kibokisi. Essimu yange tekyagenda oba yajjula oba yakola bweti. Noonya generation. Ne bw'ogula ya layisi gula generation ekola ki? Eriko. Buuza ku bantu aba IT kubanga bakikola olw'okuba babasuubula ng'abaddugavu tebasobola kwekolera simu zaabwe, tebasobola kwekolera kintu kyonna. Bakolera omwaka gumu $40 n'omwaka oguddako weeye $40. Omuzungu waliwo eyeebuuza wano lwaki tebasobola kutuleka bayita mu madiini okukolesa sisitimu zammwe bajje batwale golodi wammwe batwale amafuta gammwe batwale ensi yaabwe bakunyunyuute osigale nga bw'oli. Abaddugavu bwe mutabaawo omuzungu tasobola kukola ki? Kubeerawo. Kati muli baddu babasuubula nga bayita mu bakulembeze abatukulembera. Mukitegedde? Kakati tugamba abatukulembera katubawe tubayambe kubanga baddugavu bava mu ffe, naye mu kubawa nga naawe omuddugavu olina ki? Eddembe ery'okwetegeerera. Muntegedde bulungi? Kubanga ffe situsobola bagoba katubawe naye nga naffe tukola ki? Twetegeerera. Kakati kyova olaba nti olwana gwe kyogamba Abanyarwanda bo si baddu naye kale mu buddu bwabwe akasi kaabwe kanyirira. Okitegedde? Naye wano otambula mu nfuufu buli kimu n'okikola emmotoka nefe ebinnya tosobola kukola iyo ne bakugamba genda mwasambulinga emmotoka baleeta ziwedde mu China yatufuga yakola bwati kwega ne tuvulungutanira mu buddu nga n'ogusigwa ffe gwongera kwonooneka. Kale katubeere baddu tulongoose ekibuga. Okitegedde? Tugambe nti kale wadde Ssaabakabona ayigiriza atuuse leeti naye atuwulidde. Okiraba? Naye wano obulako wadde kooga nti yiwa yadde esingako waakiri tewali. Mukitegedde bulungi? Kakati kye tugamba tutereeze sisitimu tudde ku generation eriko. Ebyo tebasobola bibabuulira teri mukulembeze wabula baga nti sabira Yesu fukamira. Kakati ebintu ebyo bwe bimaze okujja bakunyigiriza obeere mulokole ng'olaba abalokole gye bali ewali eddembe, naye ng'obujulizi bwe baleeta bwa bubbi. Sente ze beerangirirako tibalina emmotoka za bulimba. Kyova olaba bw'olaba yawadde obujulizi olwaleero wa bugingo enkya omusanga wa kakande abamusasule. Okitegedde? Bw'aba yawadde obujulizi luli osanga abugjeeyo kuba bamuwadde $10,000 ate tezirina kye zikola ki? Enkya omusanga ebisiyaga ng'eri ali wagundi. Mukitegedde bulungi? Kubanga sente ze bamuwadde naye wano ani gwe tukaka nti weera jjajja obujulizi waali? Ani gwe tukaka nti jangu yanjula emmotoka etaliiyo? Kati bagenda mu bondi ne bajjayo emmotoka ne bazipangisa ne bagiyimirizaako oyo aweere ejjumba obujulizi Jumba asobole okubba mu bantu. N'abasawo be mulaba ku TikTok ebyo bye bakola amamotoka ge balaga sigaabwe.
batandise okuyiga enkola y'abali ey'obubbi. Bantu ba Katonda bweza kakati gw'omulaba Jumba avuga emmotoka 5 za miliyoni 5 miliyoni 3 naye nga enkola yakuba kuŋŋaanyamu. Kitegeeza nti naffe ab'obuwangwa n'ennono musigaziza omuntu omusaaba kabona n'abantu abatonotono naffe era tutandise enkola ey'obubbi tukoppa mu nkola ey'abalokole kati tuzze eno muwangwa na nnono omuddugavu n'abula gy'addukira. Bikwasiza ennaku kati nkola oyina kunoonya nkola ekuleeta otuule ne ssaaba kabona, oyina kunoonya nkola ekuleeta otuule n'oyo omuntu. Onkwasa bulungi kati omulwadde ogenda w'omuntu alina kulaga mmotoka, omulwadde ogenda ew'omuntu alina kulaga maka malungi, omulwadde ogenda ew'omuntu alina kulaga biraalo bya nte. Ffe twabikola nga tubikola influence okulaga abantu baffe nti bw'osamira otereera kati ate buli mufere avaayo kyakola. N'alyoka akuteerako ekigambo ekiga nti ssaaba kabona tojja mulaba. Tiwamulabye ewange abo ffe tubakolako. Tuwakoze bwoti kati ne mugenda ne muggwerayo ne osanga abaana abali ebuwalabu abali ku ssimu agaweereza emitwalo 15 wano tukumalemu obukko wano weereza ssente zino tukole bwe tuti mu nkola ey'ekifere. Obujjajja bwe butyo si bwe bukola. Ffe twabikola okuteekawo influence eya leadership. Basabo ne banyabo mwe munsangako ku kiwungandagula mutera okundaba wano nga nsinkana abalwadde. Kale bwe mujja mu lubiri luno mulimu enkola ey'obubbi yonna gy'oyinza okka nti wano waliwo enkola ey'obubbi. Kati abasamize bakozesezza enkola ey'obubbi bajja eri mu bulokole bawa obujulizi obutali butuufu. Balaga amaduuka gundi ono yazimbye edduuka namuwadde edduuka naye nga tiririyo, namuwadde ettaka beetoololerawo mu bantu n'entandika okukwatamu abakkiriza timulaba namubiru namuzimbidde ennyumba etaliiyo. Timulaba kabonandugu oyo yaguze emmotoka ettaka nze nalimugulidde so kabonandugu jjajjawe yamugulira ettaka kuba kabonandugu alina emyaka 45. Basa mubadde musuubira omuntu w'emyaka 45 nga talina wasula. Kati gwe lwaki ogamba nti Lubaale yamuwadde? Yakola Lubaale yakubeera tannasamira n'akola edduuka ku Bululuumu n'akola edduuka mu Kikubo ng'asuubula Nairobi. Oyo yali munaku. Taata we yali omusuubuzi w'emmwanyi asinga mu Buddu, eyo famire yali nnaku. Kitegeeza bw'otereeza Lubaale olwadde balina omukisa gwabwe. Mukiragadde bulungi. Kakati Jumba yimirira mu maaso n'ateekayo kabonandugu emulabi mwana namusamiza yagaggawala mumulabye bw'okola Lubaale naye ng'amutaddewo ng'akanyeebwa okubbirako abantu abalala. Basabo ne bannyabo nina ennaku ennene gye siyinza nakunnyonnyola nga ntudde nammwe. Naye ate n'olaba abantu nga babonaabona kyova olaba oŋŋamba jjajja njagala okuwa obujulizi mpa ku muzindalo ne kugamba nedda kubanga abantu baba balowooza munange byenkola. Mukiragadde bulungi. Kati basaba ne banyabo bajjajja b'abaana abali ku mikutu abali ku TikTok mulagule mulange naye timukoppa nkola ya kirokole ey'ekifere. Njagala kufundikira ebigambo byange kubanga bibadde bya buzira lunaku lwa Kabaka Mwanga ate ndabye abagenda okansirwa. Buli wenzija wano bayimbiramu ennyimba 2 olunaku olwo lwa birthday. Nsaba sankisi mutandika olutegeka kabonandugwa Mama Nantebe. Essinzizo lyaffe ndowooza tugenda kubeera luli twali ku New Club Obligato kati nalabye wano kozi mzee Magala we yakoledde wabaddewo La Bonita. Nalabye La Bonita ng'erina entebe ki nungi njagala mugendeyo nga management. Essinzizo lino mbatadde nga mpeze emyaka 47 tujja kubeera amatikira gaali malungi. Mama Nantebe yensonga lwaki nasoose okuyimiriza. Nabadde nkwebaza enteekateeka ne management gye wakola nayo mu bukofiira mu t-shirt
abaana nabalaba yongera mu training twongere okutereza essinzizo lyaffe lino